obusiraamu butulagira ne butugamba okujja ebinyiiza abantu mu kkubo, si bwe kiri? naye ne weesanga ng'oli mujjumbize mu swala naye nga gwe akulira okukanyuga kasasiro mu kkubo, tolabanga byosaala byawukana ne byokola? gwoteera abantu kazambi n'agenda mu mayumba gaabwe naye n'okola ki? osaala. tebina ebikwataganira. awomulala ogenda okusaala eswala bwotuuse mu kkubo okwa ekyokulabirako ozze nemmotoka yo opaakinze ku geeti yooli gwe newetambulira kubanga eswala etuuse ogenda kusaala. oli ayagala okufuluma nga wakoze eki? byogenza okusaala tebikwatagana ne byokola. n'olwensonga eyo tugamba omuntu yandibadde yetunulira mu mpisa ze. nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam hadisi mwenna mugimanyi, yabuuza nti mumanyi omwavu lunkupe? basaba bamuddamu batya? wangi talina ki? talina maali, talina biki? bwe yabaanukula yabagamba atya? yabagamba entegeera yammwe gyemutegeddemu bwetyo mutegedde, naye al muflis kubayita omwavu lunkupe ye muntu agenda okujja ku lunaku lw'enkomerero bisalatin wa bisiyamin wa zakatin, azze n'ebisiibo, azze ne zaka, azze na buli kintu kyonna, emirimu. nga bw'otunuulira emirimu gye osobola okusinziira ku jjo n'ogamba nti wamuki, naye ng'alina obuzibu. kadi shatama hatha, alina gwe yakola ki? yavuma. kadhafa hatha, alina gwe yatemerera. bino byonna nabbi byayogerako basiraamu, byonna bitutambuliramu illa man rahima rabbi. okujjako allah gwaba akoze eki? gwaba asaasidde. akala maala hatha, alina gwe yali azamanya namubaka esente, yalina omusaayi gwe yayiwa. allah kyagenda okukola, agenda kuddira ebirungi byono byonna, swala biki abiwe gwe bakola ki? gwe bavuma, gwe bali azamanya, gwe bakola ki? kibulaba waliwo omumanyi omu yagamba nti allah baba akwagadde, omanyi kyakukolera? allah akuteerawo abakukolera emirimu. okitegedde? bwaba akwagadde allah akuteerawo abakola ki? ng'oli buli swala gyasala ejja ku akawunti y'obutereevu, ekisiibo ekisiibwa kijja ku akawunti y'obutereevu. era oli bwakugeya toddawo n'osunguwala nnyo n'onyiiga nnyo. kitegedde? alina ebirungi byakuweereza ku akawunti yo. oba akuvumye oba akoze eki? tulina n'abantu betugenda okwejjusa ku nnaku lw'enkomerero, naddala bwekituuka ku baana abatambulira mu bidduka mungu abataase abatutaase. tazibya lunaku nga tavumye muntu ku kkubo, ate gwavumye takimanya nti akoze eki? naye empeera zo omuweereza bagiyita sadaka tuke. omuweereza sadaka tojali alizisangayo. muntu atuuse mu bbali talina kyalina kanti nedda totya, olinayo wano emirimu gy'ebirungi gyenina wano, tate nagikola ddi? tofaayo, tuulaawo ojja kulaba engeri gye wagikolamu. bakugireyo oyo yakuvuma, yanvuma ddi? nga tewabimanya, fe twabimanya. yakugeya,
yange yati bwe tewabimanya ffe twabimanya. Ekikulu kyolina okukola genda ku mirimu olondemu eginakusanyusa. Kyembagaye nti Allah baba akwagadde akutera abakolaki abakukolera emirimu. Era olituuka ku nnaku lw'enkomerero noga nti alhamdulillah singa bayongera bangi ne bangeya. Ng'olaba emirimu gye bakolaki ng'ofaananirako ddala n'omuddu Allah subhanahu wa ta'ala gwagenda okuleeta ku nnaku lw'enkomerero amugambe nti musiraamu minzaani yo gira bwegamba nga mutuufu alaba talina jadda amuzze wabbali. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti Allah agenda kuzza omukkiriza wabbali, tagenda kukubuuliza mu lujjudde lw'abantu, akuzza wabbali. Muddu wange ojjukira kano ke wakola nakano okajjukira. Engeri gye byali nti byali wakati wange naawe bikusonyiye, nkusonyiye, kyali wakati wange ate mbikyusizaamu nkuwaddemu ebirungi. Nti Allah olina amazambi gotayogedde, nali lye nalikola waliwo neddala enakola. Alaba kusinzira Allah ebirungi byamuwa. Ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Waliwo mikwano gya Allah kitegedde bagenda okukyusiriza, balabanga ensubi naye nga Allah agenda bikyusa byo birungi. Byali wakati we nani ne Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo Nabbi sallallahu alayhi wasallam hadisi yatulaze nti omukkiriza wegendereze nnyo, waliwo ekintu ekijja okukumalako ebirungi byo naye nga tokola ki tokimanyi, naddala ebikwatagana ne ku al akhlaq, ebikwatagana neki